Bannakibiina kya NRM naddala abakulu muna ssaawa lino obutebe buli kubookya batandise okutyama mu bufo bali kutakula emitwe. Ensonga eri ki? Oweekitiibwa Alitwala Rebecca Kadaga gwe baasuula ku kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti ya Uganda ekisanda kyene kino, era gwe baakubye ekigodduuzi okutyama ku kakiiko ka SEC, munnange ataire ekibiina kya National Resistance Movement ku bunkenke. Obunkenke bungi mu kibiina kya National Resistance Movement. Akoze eki? Kyakoze tikyamaani ino. Oweekitiibwa Alitwala Rebecca Kadaga ategeika omukolo. Abasoga bagutuumye homecoming. Era bali kumuwerokaminga nti bajja kumukuumira ku lutindo ku Nairo bamugerekere paka e Kamuli yali kujja. Bana NRM bali ku bunkenke. Oweekitiibwa Alitwala Rebecca Kadaga abantu abamu abali kujja okubaawo oyinza okulowooza oti bannange omukolo guno abagutegeike, oyinza okulowooza oti opposition abasinze kugutimba n'abannakibiina kya National Unity Platform. Buli kitimbe kya wa National Unity Platform oli kwaganayo homecoming Mama Kadaga. Bana NRM bali ku bunkenke, baliko bati omukyala atatendegalo n'abotola kigambo. Bana NRM munange mukago we batyaime bali kutyama bufoofofo batyo. Era ng'abamu ku bantu abasuubirwa okuba ku mukolo guno Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ali omu ku bo. Awo bana Uganda ge basinga kwendera. So munange Oweekitiibwa Alitwala Rebecca Kadaga omukolo gw'okumweisuusaayo awo wedde okakalisa nti munange omulwani aba mulwani era afa alwana. Oweekitiibwa Alitwala Rebecca Kadaga idye kaatambula engendo nningi nga tibamwanirizangaku. Lwaki luno olugendo lwe baboine okumwaniriza era okumuteekerateekera okumweisuusaayo mu kaseera kano nga baakamala okumutimpula ekigwo mu NRM ng'ayenda okutyama ku SEC kw'abairaali? Sooka okyebuuze. Bana NRM muna balina obunkenke bw'amaanyi bwe batyaimeku. Tibaidi Alitwala Rebecca Kadaga ajja kukoba ki abantu b'e Busoga. Abantu bangi bali kujja kubaayo nenda okutegeeza kuba bali kulindirira kye babaire balindiriranga obweira. Oweekitiibwa Alitwala Rebecca Kadaga kyajja okubakoba ku lunaku olwokutaano Busoga eri kuyuguuma. Twenda tubone abakulu bano. Embooko dinaavuga ati okulemesa abantu okujja wa Alitwala Rebecca Kadaga kijja kuba kitya. Awo buli omu gaali kulindirira gaayenda abone. Ayi ng'abantu abasinga bungi benda kuwulira Oweekitiibwa Alitwala Rebecca Kadaga kyabakoba. Nti oluvannyuma olw'okugwa ku SEC, oluvannyuma olwaki babaiti bamufunangamu ku statement nga bakungaina agalala yabakoba ati bana tuyiza ku kino oba kire. Awo bana NRM bali kutakulira emitwe nti Oweekitiibwa Alitwala Rebecca Kadaga abantu bano baali kujja okukungaanya ajja kubakoba ki? Anaasigala nga bakoba ati Museveni juu, anaasigala nga bakoba ati bana bulimbuzi ku nkondo yaayo, ajja kubakoba ki? Aye nga mu bena ekisinze kutabana NRM ku tension abali kusinga okulanga omukolo guno nkukubye bana kibiina kya National Unity Platform. Buli ku mukutu bali kulanga Alitwala Rebecca Kadaga. Bamugema gale ku bwa speaker, bamugema ku kasek, yena abataire ku tension benda kumanya biki byajja okuwaya mu Basoga. Edukira Abasoga baniivu. Era mwabone gano Saba Minister wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri yabairenga galai kuwene nambu ayogera eri Basoga nga bangoola mungole bakati twaliza mulota tugayira ati Museveni kuluno obuwagizi alina bungi bamubuuza ati buliga nga bali byaibwe ino. Era abantu balaze ku Robina Nabbanja ono what they call a true Musoga nti empwitu yo tulinayo atenzaale. Nabbanja kati gwojibuuzo ati Abasoga balina empwitu babazira adaka ati abo baleke yaibwe mbandaga twali ku mukolo ogwa iseife kyabazinga ati aye muna kye bandagaku. Abantu bangoola Robina Musafiri Nabbanja kati ekiriwo balinda Alitwala Rebecca Kadaga ali kukoba ki abantu olwokutaano. Bana NRM kiri batakuza emitwe bali awo yena abagemye obudegga bataire ku tension ni bwanaabula kyakoba abantu ekyamaani bana ajja bawulire kyakobya abantu emitima gyabayika mu kifuba.
kuba abantu ajja kuba nabo bangi nga bw'okiwulira. Era tuli kulinga tubone poliisi ya Uganda nga buliido enaalemesa abantu okujowa alitwala Rebecca Kadaga. Era enaaga nsonga ki? Nkukobye nti mubebeese abantu babitirivu era nga n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asuubirwa okuba ye Kamuli mu kwaniriza owekitiibwa alitwala Rebecca Kadaga. Awo NRM ng'eri kutakulira emitwe. Buli bw'ojja ku mukutu gwa National Unity Platform bali kulanga kuwerokaminga alitwala Rebecca Kadaga. Eiwanga, Ebusoga, NRM eri ku tension. Bana NRM bali kubiragana obusimu, bali kwebuuza omukayira ajja kukoba ky'abantu. Idukira gano buti Ebusoga ezira muntu ali omuganzi okutoola kwa alitwala Rebecca Kadaga. Era mwaboina abantu mu lubiri awo nga basanufu bali kubandaaliga. Kati ni bamufunye ku Lwokutaano kiri kuwaamu Ebusoga.